Utia bamwita Irene Namubiru Moyes muchala mu Faransa myaka 5 mu 2 mu gumwe gyobukulu Licha aliko dili ku passport ye eli ku passport ye bayati obachita yachita eli ku passport ye alenga Farida Ndausi Farida Fina Mugerwa banji bawukanye imanjiringa yakawukanye bifanani babikwata by'emikulu nabyo cyeyo cyane babimenya final omwana abana bo kumalake naku bamuwadde motoka y'amasanyalaze etuuka mu gwanga bundi yakoma wane bawe Nabira onayibu Nabira Nabira aliyeyo Irene Namubiru bundi yanyimite kwende manji owede tali na mubuuza yesokayo nti bacha mubuuza ekibuuzo nakwesookayo nateka ekyo kujibisa wali maaso nakukiika ne bangulire motoka nti ojimanyi ya masanyalaze ninga natenga ye tugambane abana be amubuuza ya speed nentia tutakisina Irene Namubiru lwano mazali wage myaka 5 mu 2 egyobukulu oyavira dala muje baita the homies ojijukire yali ngwa mola mose bontwe banye ba fireman kakokolo baragadi oyo si wa myaka jo Judy oyo gola wa mukwa nenda 10 omutindo awo mulaba ko original nedda namulaba ko musho efane birade yo lero bibadde birungi ngala bikabulungi mulaba ko nesimanyi aina sister oba kibadde current pixie era bili current abakanti abasajja bagenda bononeka nabo bagenda ku photoshoot naye bulola bango omukazi n'ekifananyi ekipya omanya yetute ku photoshoot ekifananyi kiba current wate walabika bwate ndo mulaba mwanyinaze nakomo mulaba mu motoka ya black nga ino mukulu omwansa iringira check ngandoza byakomadda ajavuga sigilasi eya black era yajikumye nagisange pa omusigilasi irembozi yayo nagisange pakize omukulu avuga kati ayina Range Rover omukulu omu yali munabya kufuzi kati avuga Range Rover sigilasi eyo ye mukwano gwange togeza noyogera boti mukwano gwange avuga Range Rover yomu kubayimbi abaso kuvuga emboroka ezebbeyi sigilasi yolabe eyo twagikuwa mubukedde ennaku ngasegerika embozi y'amaanyi olabeeyo ng'agenda wali kwota front banene bamutunuulira bafiina kyokka nga tekibaluma omukyalo yalina ebyafaayo yajjako wano nga yekube perfume nakati mukwano gwange omu akyaginyumya naye yawunyira essaawa 3 nga tennavaawo naye ngo namukuwa ebifaananyi oguluba ne wewe wakola buli omu gatereera nyumye yayita mu bintu byakubya ola nti kiba wa bukete ne bwatyo abaana nga yabakunamiranga ku zi video shoot yogolaba Irene Namubiru oyo alina muganda bamwita Yvette oyo yayima ngenda mu kyalo funeyo munakyalo oba gundi yamuwasaako gayiga bayita Tempra Omona yayimba akayimba ke bakayita batya nenawene ne bagendako ku kyero ne bakomawo neguna yachali Yvette wali achali okuteyo tukwagaliza amazalibwa amazi nozali Yvette ali gundi nakakunyumiza kakabozi ke Yvette ali budala mmozi we yasiba gundi we yatwala nga yagala kusiba King Michael Irene ko mwana we ngomwana ani ayono mwana wani King Michael ino mwana akuba drive omwana we oyalinga oba gundi yamukuba awenyira mu mwana King Michael kati yali ayono oyo ndinga muyigiriza okufuwa sigalo yataina firuta ayino mwana omukulu myaka nga gundi myaka nga 18 nga gwe King Michael omwana wa ayigiriza mutabani wange okunywa sigala taliko firuta paka ku police ekibuye gola boy Kale, happy birthday, beautiful Irene Namubiru. Naye batandika okunyumiza olutalo ku gundi ku waterfront. Yogera bimalayo, yogera kati nibiringa ebisi. Jodi munnaye. Yogera ogona yogera. Irene Namubiru mubuze ko mugambe tumubuziza ko tumugambe ogambote. Ani Irene. Olane chutika yewe yafuna obuzibu teyajja. Yali munengine. Yali mukwano gwe nga bonna bayimba bonna. Yali muyimbi munde bali baserulungi bakuno swiri chutika yali kuzenya n'okuzanya chutika ndokola mbere nakuzentiye mukuba akuba chutika yoyo ngoma yaba mulwanira wano ndeka zenya n'okuzanya kuba kati ono tasobola kwogera Irene nabanga ngai omuyimbi abantu omuyimbi mukwano gwe nga olaba Juliana mukwano gwa Sweet Kid venga yoyo Irene Namubiru Moyo era yomukubakawo nabo aberyato kale omulaba wabanga kuli kumpi ya kigaana yakutute kulyato kigaana waba kuli kumpi ozo muleka keki obasi kyo kama bayiro mane namba yigirina
twali mutende kwa no sente wone namba ye ate gwe kubulenzi sebo oli mu Faransa sebo tetukolera agundi bagagga mbaga je nali manyi yajivaako naye Irene bakwata ko na chipoli olwechipoli Irene alina epozitinzo kati yasali kuche bala musi watandika okujja okutaasa buli kati yasali kuche ne sayo manyi naza Irene singa ategeka ekivulo olowooza wayinza otegeka najjuza ayina Irene yali muyimbi mulungi naye ng'ensi temwagala Irene eyo yalina olwepansepanse ekivulu kya gundi kyeyategekanga ku lusooka omwaka eggaba fani ajyamubuuzaako Irene amala afuna minoota anaba mu ngalo kati olwo olwepansepanse bwe luti alina omuyimbi omu gwafaana yasomebwa looya kati byakola tebimufaana ekikoba Irene mu bivulu si muntu wa buli agenda ava akomawo kuva gye bamusibira kati mukomawo balamu abala amanyato sazi vibe eriwo ne hype eriwo yetagamu ekivulu nga bakola ekivulu kyagana okukola okuva onabyesonyiwa naye usikusasira watandika okukabya nekusasira oyalabika bwino nekusasira Irene otandika omunyi myaka otegeeza okusola kale naye nga bambi alabika bulungi mazaalibwa ge emyaka 5 mu emekasa emyaka 5 mu ebiri oyo emyaka gyagundi Ragadi Messe Irene namubiru tukwagaliza onako olungi Sematimba gye emyaka gyabwe ikyo gamba Irene mbisala byene yali mukulu ku Juliana oyo maomizi obana mututeko auto leero ayinza okuba ali ntebe ku beach emu akyakoberayo nnyo eryavaayo mane nti yawayo ku break Irene kati alina nnaku ki talina abaana bakula basomera Bufaransa taata abalabirira alina apartments wali ewa okujjako yali mu lutalo juzi yali mu lutalo ne maama we zitulanga muntu okakasa bulungi nnyo tezinamyeza tamala emirundi zebamusibako tamala emirundi amanyokakaka bweyagamba ali ku redi yemu naga nti omanyi emotoka gyenzijidde mmwe weefaanana nadescribing emotoka nga mu butuufu ebeerayo ensi ayinza n'okwewuunya baga tuuka bweru nga tewali wadde neyamu droppings yagenze kakati tuli mu Desemba abantu batandise okubeera nga bamuteekamu vibe mu kutambula twagwiridde ku boyfriend waffe gwe tulina ennaku zino Shakibu waffe Zari nayongera okubagamba basajja mwe mumugyeko akajanja omusajja akeera ku macanga wa myaka 7 nayagala omuwala wa myaka 2 ensi neesirika buli omu abaagaliza obufumbo bulungi lwaki yo w'emyaka 45 ku Shakibu w'emyaka 3 mumufuukira ekizibu buli omu society ine bwe mujajinga yatokolanga kintu Jude noga nti kasita negundi naba yakikola naye kankikole oli bayinza omubeerako gwe batakubaako okitegeera so mwanyinaze Zali namunde bulungi gayogera ku nsonga eyo nenfunamu ekirowoozo ekyo nti alabika yeerabira society eno buli omwine bwe mujajinga kyova olaba nti eriyinza okukola ekintu nga kiri very awkward ne butamufaako Jude n'okikola ne bagaa Jude wabaaki kati ye Zali ekisooka dda Shakibu tewali amugaana kwagala Zali Shakibu tewali amugaana kwagala Zali naye kwegamba engeri mikwano gye Shakibu gyesiikanya bawerako sibasanyufu balabangona akozesa oli esazo bagamba ono wakera kumeta nasuka nagenda egundi South Africa ono wasemba fuka ama ya Ivan ngagipakinga ngada mugundi ada muprimoyi bulimo obanga ade mulungu kumayirungi ge kati bagamba wabanga yasala omwagala omusajja omwagala mulinyise grade mwekane sikumuleka eri grade erinnya Zali wava grading ekka oshegere kati mulya tuvumisa abasoga gwembulya olebeko photoshoot nayo wana dimyaka anagagala wasatu ngawe wanira ku kamera bano omukazi oyo baya baaki ate okuva wavuma principal oyo kya olinayo photoshoot nayo nna eya Shakibu gyolabye nga Zali taliiwo wali omulabyeko Shakibu ngaajoga nga Zali taliiwo kyemugamba Zali agenda ne grade ye n'akomawo ne grade ye ati Zali kati Zali manya ye buli kimwe Shakibu ensi egamba ndi singa bukya ku makya namukyawa nga watera okukola omanyi bangi bakyaye ono omwana agenda sigala wa anti Shakibu yeegulidde emmotoka era ne babisala mbu Zali yeyagiguza maka ekisi kakati zinange gye nkwata nengulira success milioni 12 ati wuli emmotoka nagirabye mmotoka ki kati kankubuulire emmotoka Shakibu talina busobozi bwegulya emmotoka kyekisookera ddala yandibadde yeewayiriza n'agamba Zali ampadde ekirabo kyekisookera ddala lwandikkiriza deni ekyokubiri
emotoka eyogerwako nze nagamba omuntu kasalitanga ekifaananyi naga naguze emotoka ngaekifaananyi oba namba plate ngoma teriiyo lwaki yazze nayo ekisookera ddala zali maama bagamba tutegeera tuwezeza emyaka gyaffe giri naye ate gwe oli mukungira kutuswaza tekiriiyo mu kalica yaffe gyosobola nakudda ku gundi ku kamera neweewaana nti nze ow'emyaka 42 ti nenjagala ow'emyaka 3 mukazi gwe wetaaga na kibooku ye mwala omuto gwe tulinawo nze no sayima sati munyeegidde naye kyenjagala alinyise omwana ono kiraasi palamenti nga tenatuula kukola ku gundi mpisa ze onooneke etandikire ku zali neyewana n'okwewana ku kamera nti nze emyaka 42 njagala owa 3 nga munjagaza n'omukazi oyo yabuza principal amubuza credentials omwayogerera nga atayina emimonde mukama nti credentials nti omukazi oyo aswaza okuva gundi we yafa omugenzi Ivan aswaza buswaza ekibi bonna abasajja zali bayagadde bambi ono omwana annuma bali bana abaddemu okole ku sente zaabwe nga bejooga zali ajooga nabo bakola ki bajooga kati ono ye awatali zali silence January December olugwa addayo ku muganda wange ku gundi ku nyumba ze wali muganda wange ewakulekana ku Salama Road addamu okwelira enkola ye muganda wange eri emulungu kati saawe namutadde mufune kala apartment omusasuli omwaka mulamba mulinyise levo kasi kubeera naye nga wooli wano oba yagala okakasa kyetwogerako zali atambule mu December wiiki ejja zali afuluma agende kati wagenda Shakibu asigale wano December Christmas festival olaba wanajoga kwebuza magezi gwe Shakibu oyo mukazi agamba alina sente kale ogamba nti buli kimu okikola akyakulemya okubba okwetereza tumale kukuletera omukazi amusinga amagezi kitegeeza kino omukazi amusinga amagezi muga Katonda mukulu kwa Shakibu oyo mukazi ng'ali awo lwaki obonaabonera emulungu lwaki obonaabonera ku Salama Road gyabeera ku mayirungi ge gyabeera Shakibu fala okumanya ate Shakibu agambye yali yegombera n'omugenzi Shakibu fala Shakibu oba omukazi akyakulemya okubba oyo kozi nga zali yaggwamu wali ebintu yakolanga byendabira ddala nga zali amisinga nga zali amisinga era simanyi lwaki but anyway mayizo olaba Shakibu nga avuga nga Ivan ngereka Ivan nenga akali singa bakyusa erinnya ne balijjako naleka enamba eyawano oba wakiri kwaje bakola ekyo kajja yikyusa langi okuva mu white bagiza mu black kati zali yataba disrespecting zali wabeerawo n'agivuga zali wafuluma nga bagipakinga ngono ndemu amagexiye amakaga Ivan gakyali bazadde bo basangibwawa bazadde bange gye bali balamu naye okuba protectinga siba disclosing to the media nawa gye bali wana nga mbalina babiri gye bali mama and dad bazalwa oba gozalwa bala tuzalwa mu Kampala fenna nabo bazaliddwa mu Kampala nange nzalibwa mu Kampala ekyalo kyamwe kiri wakale sagala kyogera mba protectinga Zari ngeje nkwataganamu naye namwegombe bakuva dda nalinga mwegomba nenzijanga munoonya paka we namufuna natukwatagana emabega kawo waliyo statement yayitibwa Facebook nga Zari agwa atakinga nina Rose agamba mbu omuntu we atamwatakinga koko just ebyo waliwo blogger eyabikoze yakuyetinze story nga yagala maybe funa likes na content nenga sebeto nina Rose mumanyi she used to be a good friend of mine some time back yali chali wangadda Shakibu there waliwo stories ezitambulanti wali okola wa mugenzi Don Ivan yali mentor nalinga mulabirako nnyo nga negombanye ebintu bingi byakola sakola yoko naye nga nalinga mwegomba wabula nabeerako naye because yalinga mentor anti ekyokuba nti menta yes bafuka menta naye ebyagamba gamba nti munaye oyinza okuba nti ensonga gwadisipira mu ddiini yange tewali kinstopinga kwagala muntu as long as ali awo
obusiraamu butuwagirana nnyo okwagala omuntu abeera yaluzingako omuntu we kubanga basinga tebakimanyi nti omuntu oyo yabasinga okwetaaga omuntu Muga Katonda muggulu byonna tubikwasaganya wano ku Vukende TV2 zali tukwagaliza bisima byerere ne showbiz and of course kwa Zalia yomu ku bagondi alina gondi series ya Feri Young Famous and bichi ya Netflix kwageza ko kwa kwasaganya Shakib kuliko omugagga Medimo yanyiga nabeka naga malida ngenda kujya Shakib ze mulabirire Medimo abamanyiddemu ko okubanga abundabunda bwati anyway akokunywa kalungi bwe kati bakaita gift hibiscus drink kagende ko mu buli supermarket kana kakulete kali alali kanywebwa abato n'abakulu hibiscus kava mu kibala kyaffe hibiscus omanyi omugaso gwa hibiscus kefunire kali ready to drink okwenywere kazzamu amaanyi kakola buli kimu kagogola emisiwa kaleeta omusaayi ke bayita gift hibiscus kakolebwa musajja waffe gwe bayita Biva Organic asangibwa ku Access Building opposite Hotel Sojovaro musajja wa amaanyi oyo musajja oyo yakola ne kana akatukanka bayita ka wake up yakola ka wake up kano ka atalabika bulungi Judy ka wake up kano omusajja ina azze omusamire yesamye lino lyoyina weekend Boza success ka wake up kano ketaaga kyali wange ka wake up okwetaaga gwe kyali wange kafune Biva Organic mukubire ku zero meka Biva Organic wali ku Access Building nsaba omukubire ku simu zaffe eza 0700 ata anamwemu atano mwenda kinana mwemu Biva Organic keterekere kakati bine bitambula nti ate agambibwa okuba taata wa Spice Diana Eskembuga beyagala okuleeta mbade obina Eskembuga bangamba gundi atambula gundi amutwala gundi ati kutambula mu yanoba tebewabire oli haji ekisokera ddala nzatolaba ndijo oli haji ndijo olaba mu bantu bonna omuntu wabanga daga nti ndijo kyali wange abanga kwalaali walayi ne bamukwatanga bba ndijo jano gamba tannabbako nze era mba ku safe side ndijo nawosanga nga Judy bamukomerera emisima yo baka Judy tanna kikola amanyage ye Sulaiman Kabangala Haji ali haji omayini yakagenda kuhijja haji yagwako haji wabanga obaya tyabuti akasanga haji akaira naye siye haji Kabangala oli yakanganga ekibuga Kampala wa Blabas ekabanga embere nga Sulaiman Kabangala abuzeemu nnyo haji kujaga tumubuuzeeko alinyumize ku mboozi kankwanjulire senga Mirembe owa Mirembe Natural Research Products amakago gayuga oyagala kubulirira ng'ogenda kufumbirwa omwana yagenda okulemesa eddia sente ze zikuyita obuyise mu ngalo abaami abateesobola ekyogo ky'emikisa abo ba Sanwa Tours and Travel bebeesigika mu kubukingira tickets wamu ne visas okugenda mu nsi ez'enjawulo kola kago okuva South Africa basange ku 67 Pretoria Road, Kempton Park. Bannayuganda ono Senga Malus Kawomera asangibwa maaso ga Park Enkadde ku Anet Plaza omwaliro gw'okubiri edduuka S11 era ng'alina ekipya. Omukyala ng'obadde oli eyo nga toyina bbugumu ndesikaliddisi kakuleete ebbugumu mu mubiri obeere ng'oli tayaali banabo obulenzi ng'obadde toyina maanyi kati gutyasolima kyekyama. Akola ne ku nsonga endala nnyingi. kankwanjulire senga Mirembe owa Mirembe Natural Research Products amakago gayuga oyagala kubulirira ng'ogenda kufumbirwa omwana yagenda okulemesa eddia sente ze zikuyita obuyise mu ngalo abaami abateesobola ekyogo ky'emikisa abo ba Sanwa Tours and Travel bebeesigika mu kubukingira tickets wamu ne visas okugenda mu nsi ez'enjawulo kola kago okuva South Africa
basange ku 67 Pretoria Road, Kempton Park. Bannayuganda ono Ssenga Malus Kawomera asangibwa mu maaso ga paaka enkadde ku Anet Plaza omwaliro ogwokubiri edduuka S11 era ng'ayina ekipya. Omukyala ng'obadde oli eyo nga toyina bbugumu ndesikalidizi wom kakuleete ebbugumu mu mubiri obeere ng'oli tayaali baana b'obulenzi ng'obadde toyina maanyi kati gutyasolima kyekyama. Akola ne ku nsonga endala nnyingi. Ku podium koli munange programu yokka eyesigaliza ekitiibwa kyayo eyesigaliza amaanyi gaayo ssaawa 2 paka ssaawa 3 tuba tukuweereza muganda wange era tutusinzira ne tugamba nti bwe twogera ku Ssenga Malus mulowooza bintu byakusaaga kakati kino Ssenga Malus yatulidde ku birthday ya kojja yabadde ne birthday ya kojja nagambye singa twagiraze ku TV yanafukabira walisiza kojja keeki oyo si kojja nange kankusaleko ebigambo Ssenga oyo takyali kojja oyo kati gusanso kati gusanso happy belated birthday to kati gusanso limao tukugamba Ssenga Malus Simon, Ssenga Malus yalese ka water syrup. Akaina ka water syrup oketaga. Akaina ka water syrup, aina ka apple secret. Aina muganda wange jibaita muganda wanga katigu solima. Aina eri magejo extra large. Ssenga Malus Kawomera Anet Plaza. Abada bimite bitira mu. Watusa ko extra large magejo. Nagama no kati yeriko kakati atayina kali ka weight oil omukyalo okesiiga nkuyitako bisibwe nti ongobeera weka Ssenga Malus mukubire ku 0782 ongobeera kinana505 ngambe 0782 nkaga kinana 505 Ssenga Malus Kawomera Anet Plaza byonna aina package jaina blood wange festive season yemu erimu water syrups erimu apple secrets erimu byonna ku mitwalo 13 gendo mukyalireko gwe kyali wange ojja kuba mungu enjali kano bwokafuna kwata bijiko bitano teka mazzi agokyo ebisigadde ojja kudda kwebaza podium fe twabagamba mutulaba nga we munyumirwa ate nga we muyiga water syrup kyawedde dda like Victoria owange agambibwa okuba tata wa Spice Diana sente ezimu bangi b'omukyalo ono zaalumiriza kiki Spice Diana hajala namukwaya naye bannange hajala namukwaya era yeyo mu Spice Diana omusajja nalegogerako ne Spice nga tayogera taata we mu life ye tamwogerako kwa Spice yayogera maama story simpange bupanzi nti bagala kumulinyirako olwokuba ine ekivulunga 13 gundi January gundi coalition party ye bamala mutikira wali eri kabaga wali maama yaliwo akoleze ono we puli don smile dot Spice nenga babuli jojali wambadde master liyo ngandoza ida nali mugwanga oba yabongola mweseno uye tata yeye mama gwe mbadde mmanyi akati mutalo yagamba nti yakwata sente nga akyali ebweru ku kyeyo naziwa tata wa Spice gwagamba amufunire passport z'abaana be n'endagamuntu mutalo 75 n'ezigenda omwami mbu teyazifuna ambuza biki kati yamutute ku poliisi ne bagala ayina kati tata wa Spice naye avuddeyo olwo omwana agenda kuba cricket off abantu abamu nedda nsooka Judy mpulire amanya akazibu bwe nnina waliwo omwami bamuŋŋamba nti nakola passport ne muweereza ssente zange nga ngambye mbuno passport express buli emu ya mitwalo 75 mitwalo 35 ne muwa ssente akole passport 2 z'abaana babiri ne mutiramu n'emitwalo 5 eja transport gye mitwalo 75 ebiseera ebyo saaliwo nali nga ndi Saudi mwami bamuyita Zibira tata wa Spice Diana Spice Diana omuyimbi oyo mwami Zibira w'emperere kati okuva eryo lyonna ebbanga bwe namaliriza omuwa ezo ssente
yakomawo ku simu yoyo omukyala oluvannyuma n'aŋŋamba nti pasipoti y'omwana emu tegenda kufuluma olw'ensonga amannya yawandiisaayo amannya sigeggo era n'aŋŋamba eryo pasipoti yoyo yejja kulwamuko tejja kwanguwa ng'eri ne mugamba kale tekirina tabbu ne mubuuza kati kyeki kyetaagisa n'aŋŋamba mwongere emitwalo 15 amugobera endagamuntu kati okuva eryo lyonna ebbanga teyaddamu kuŋŋambako nti noba kino oba kiri covid bwe yayingirirawo covid bw'ayingirawo ne mulaba kati olunafu nekyokwekwasa kati okuva eryo lyonna ebbanga nembanga nga manja zibira mugamba munange passport sente leeta sente omwana afune passport ye endagamuntu kati olwo nga nkyamubanja bwe nakomawo e Uganda ne musisinkana ne mubuuza ne mugamba njagala kumbuulira endagamuntu y'omwana yakomawa ne passport yakomawa kati buli lwe mukubira essimu angamba mama abaana tugenda kwogera ngenda kutereeza biki okuva kuba nakomawo mu Febo era namusinkana mu Febo omwo mwennyini ku poliisi guno gwennyini ne musinkana ku poliisi awe Kanyanya kati paka kati Desemba buli lwe mukubira essimu kati ne bwe mulaba tachanyega nakunyega ne bwe musanga mukubo tanyega taina na kyadzaako nti noba kikuba lya badenga nimbalimba munanga mama abaana tugume mu simaya sente ngenda ku China kadiru kengoba tujja tereza mutulabe ne kati ne bwansanga tachina kyanyega taina kyagamba yadde kyokka busente bwange ndi mukazi munaku nali Saudi ne mwereza obusente bwange eryo lyonna ebbanga paka nakati kati obudde buno okujjako nga ngamba nti olwaleero agiina ne sina budde bulabwe ngenda mwongera kyakubiri ate yesi yazikola kati nga obanga bw'onoogamba nti obaba buloka kuba ate ye nga ye si yabikola ate n'obudde buno kubanza olwedde Uganda wendi nange emma nsobola okwetuukira oba kunywa nnyo omwenge kyekimuganye okumpa pasipoti yange naye ate baŋŋamba omwenge bamugulira mugulire kati awo ebyaddala ekimuganye okumpa sente zange simanyi kubanga ebbanga liise ddene waliwo omusango Asfa Kazibwe yayingiza eri Kanyanya ku poliisi ng'alumiza mwami Ziriba nti yamuwa sente amufunire passport z'abaana be passports 2 naye omwami yafuna passport ey'omwana omu ku 250,000 eno file ekyali mpya kyetulina mu file statement ye tanaba kuleeta bajulizi tanaba kutuwa exhibits elumiriza omwami ono kati tumusaba aleete abajulizi aleete ne exhibit eziruma mwami afande Onyango Patrick Onyango tukulimiddeko nnyo mayi bali basatu kati tulina Patrick Onyango oye mwogezi wa polisi mu Kampala n'emiriraano tulina omumyuka we omumyuka bamuyita owesigire kati oli kabwejungira enanga omwana yamuyimbyeko namuyita enangana Fred Enanga ajja waati n'agamba kakati gano ge mazima omwana yamuyimbyeko enangana oyo yayogera polisi mu Uganda yonna gwe bayimbyeko mbabandana naye tubagala nnyo bakola omulimu gw'amaanyi nnyo Sanwa Tours and Travel bateekamu amagye abali Cape Town Park side South Africa abo nno bakuguka mu kutambuza n'okukola ku travel documents zonna oli South Africa oyagala bya go home genda ononye ku mwalimu mukyali wange oyagala kusayo no wachi Sanwa Tours and Travel gotekeddwa okubanga wekwata Cape Town Park side South Africa Adonai Plaza mu kibuga Kampala ku Entebbe Road balinako office wali omwana muwala gwe bayita Winnie yagezaako okubanga akwasaganya ensonga ezo Sanwa Tours and Travel kakati aba South Africa batandise okuyingirawo vibe etandise okuyingirawo kacha yangambye ajja wiiki ejja kacha the bank chairman ajja wiiki ejja Mukabe Junior yayingiddewo Mukabe Junior yazze ne manager we Mackenzie okakasa bazze ne Mackenzie bazze era Mukabe Junior period ena yagikozesa kulaba nti nno ye ne taata we music
bamutambuza baba jukira bane nyimba ze bakola yagana na shooting ne video awadi bajimwerede ku airport yazze nayo omanyi South Africa kiri eyo tumala ko omwaka kakati award nyingi zigenda maaso mu states zawe zenjawulo so ne mukabe naye yazze neye tebamuwa yawangula ogirabye mukabe jundi ne bambi mukabe ayagala kibayita okuyimba era Katonda ono nyongero musaba akwate ku mukabe afuko omuyimbi ow'erinnya mu Uganda n'ebweru kubanga sirabanga muntu ayagala music nga mukabe obwongo bwa mukabe nabonna bulowooza kimu junior bwenjogerako oyo obwongo bwonna bonna bwotera ku kimu ndongo omanye eri akola ne company ya Sport South Africa bino ebisawo ebigundi ebiscreens ebisawo ebyo kati company gyakola ya Sport ina department supplying ebiscreens ebyo buli mupiira gwa kati byakulira saidi eyo naye obwongo bwe abakipanga wali ayogera ku ndongo namula mu media ina bateje abagundi abawangudde awadi abalala kati ono omushedi zone omulala ye manager McCain's bayingidde waabo era bayina gundi ekivulu ky'abasama mukabe kwagenda okwelonkingira mu ggwanga Uganda okutulaga awadi zakubye South Africa 2022 kati bafune banaye mwebale nnyo bannayuganda okutwagala mwebale okwagala management ya McCain's production mwebale kwagala Mukabya Junior music tumuwuliriza okubye ndongo yaman tuba tuli awo nga ne muzeeyo mututte South Africa ate yogenzeyo muganda wange okay muzeeyo kumutwale South Africa omukulu ono musajja ono yali awo n'agamba naye muzeeyi waffe nga legenti ate abamubikka tebalina maanyi nnyo nga gayina omanyi waliwo obeerawo kati nze ndi mwana wooli sisobola mmanya maanyi kige tulina wa muzeeyi wire Mukabya okitegeera kati mbasobola manya maanyi galina wabula abantu abalabye oba abawagizi era kiringanga sobola manya maanyi ga Mukabya Junior kulekanga bwenda bannamawulire bonna nga baweddeyo nze taata oyo yankuza yaŋŋamba bo bwe baali bakulira mu kutoba tinaye yasooka kutoba n'alyoka atuuka waatuuse ffe tubadde tetukwataganangako na muzeeyi mu byaddala music yatugasse olw'ensonga muzeeyi asola yeeye endongo ffe yatutamya n'endongo twali tetujagala okitegeera olwaki nti abayimbi tebawa famire zaabwe ki budde oba okitegeera ninamu katono kino ki kyokutewa mabiri no tukutte awadi ya awadi gye tusoose okuwangula mu November ne October fe abayimbi abali mu must watch kwegambanga batutaddeko abantu amaaso tuli bapya mu industry naye nga buli ssaawa tubaako akantu ketuwa abantu akababagula okubeera nga basobola otulaba ye muyimbi gwentandikiddeko kuba yansanga ndi mu byange nene yaŋŋamba manager nze njagala onyambe nkole ekintu ekigenda okwewuunyisa ne muwa time my time was not wasted era naakola ekintu kyenjagala Mukabya Junior ne Mukabya Senior tujja kutubalita maaso eyo etujja bagobera mpola lero Musase Mwanga amulina ku gundi amulina ku kasensero wali ku radio abaddeko mu kayisanyo olwaleero ngagezako kwasaganya ensonga zonna oli muyala nnyo bwotyo nano atwale ngalikyali South Africa buli ulutwale ngalikyali South Africa ejijudi awadi endala yabaddeyo mwana mwala amuyita Anika Desire Muwanguzi twamulagako emabega kawo nga premieringa yali alonkinga ennyimba ze era lonki yakola ku olwo zezimu ku lonki zasinze yamuwangusiza awadi ngezimu ku lonki ez'amaanyi ze bakola Anika Desire Muwanguzi oyo mwana Munnayuganda ate we ye Muwanguzi family so kakati yeki yasawo kiri kimu nti wadde bali eri asoma ayimba naye tava ku nnono ya wano omwana ennimi ze nazoogerera ddala bulungi yabadde eri alimba feti naye ng'ayogera Luganda njagala naye ku bafeti era lwengende South Africa abakutwale mu bakaladi bonna mbagala abafeti kaimanyi nengeri kyayogeramu abafeti nganyumisa ku bagundi ku banyaga Flavia nsubiza myaka 3 okunfulira omunyaga naye banaye Flavia wana abanyaga Mary Flavia nkubuuzako diaspora Anisha birthday. Thank you. Congratulations, Anisha.
Balamusiza nnyo mwenna amanya gange Nelson Ekamuwanguzi family eyitibwa Bamuwanguzi family. Twagala okwebaza Katonda nti bambi omwana waffe twatuse ku buwanguzi. Omwana yawangudde award award eno yagiwa kwebaza Katonda okubeera nti bambi yatusobozesezza ne tusobola okuwangula award eno. Kindaze nti sente ze mutaddemu tezinfudde togge. Kindaze nti sente ze muteekamu bambi omwana ali willing okuzijjayo kubanga ebirabo